naye bino byetuzudde kizibu nnyo okutandika omusingi gwa Pentagon nga sente ze tulina teziwera 1/10 ekya sente zeetaagisa. Abakimanyi bonna bakitegeera n'emyaka gye twogeredde nti twetaaga biliyoni 10 okuva 2019 bizze bikyuka. We twogerera singa effectively tubadde tulina sente olwaleero twandibadde ndowooza twetaaga biliyoni nga 12. Ba contractors bonna gye bafa bakoma abeetaaga okutandika omulimu guno beetaaga deposit ya 30%. 30% ku buwumbi bwe tuba tulemedde ku 10 baba baagala obuwumbi 30. Ndowooza naawe ze wawandiika mu kitabo kyo ze twakuŋŋaanya teziwera wadde obuwumbi 7. So ne sente ezitandikirwako okusima omusingi, sente ezitandikirwako nti kampuni eyiwa bano agamotoka gaayo batandike, tetunnaba kuziweza.